Serevu naje musinzira okubeera nga temugoberera nyongera okubeera nga mbabuuzaako era mbaanirizako mwena abaana abalabira mu ggwanga Uganda ate n'abalabira mu Africa yonna okutwaliza ewamu. Big upon yourself, mukola kyamaanyi nnyo okubeera nga mugoberera abalabira ku ddungu mu Middle East wonna nyammwe nyongera okubeera nga mbabuuzaako abaana abakadaama oba bakazaako eri abakadaama mu house managers abakikwasaganyiza ku ddungu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, UAE yonna Qatar nyongera okubeera nga mbabuuzaako abalabira wali mu America, South America, North America, Canada yonna ate saidi wali Europe, Germany, Italy wonna nyongera okubeera nga of course mbabuuzaako mwabali nnyo ddala okubeera nga temugoberera era nga gumpya tamanyi kigenda mu maaso wano tubeerawo n'amawulire nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda ne bwera ggwanga yonna era nga nze nasalawo ne ngamba nti buli kimu ekinaaba kigenda mu maaso nja kubeera nga nkikuteerawo wano era gwe kyolina okubeera nga okola kintu kimu kya kumeka sure nti subscribing ate ne ka notification bell nako nokakona kuba kajja kubeera kakwala nti nga buli wena abatadde video kano nno kabeera ka mugaso kajja kubeera nga kakuleetera notification waggulu awo nti kakati tukolwa ekipya ate kisobodde okubeera nga tekigwawo ate oluusi ka notification kadireyingamuko tekigaana kusigala ng'onsaakingako egenda ku YouTube awo wandikemu Fahad Pro UG PROUG ojja kubeera nga otufuna buterevu tusobole okubeera nga tutambulamu ffenna culture yaffe eri nti wano buli wotuuka n'olaba ka video making sure nti oteekako ekigalo liking a video ate sharingirako abantu abalala nabo basobola okubeera nga bafuna obubaka buno ate bwe mbaleetedde tuteekubamu ssente Sheikh Ashraf ono musomi wa dduwa gonna we nalina ebizibu ebyenjawulo beera nga tomunoonyaako ajja kubeera nga akujjanjaba ono najjanjabisa maanyi ga Quran maanyi ga dduwa era nga beera nga omufuna ku namba z'essimu nga wozinengera ku screen zo zibeerangako buli dakiika buli ssaawa zibeerako beera nga omunoonyaako buli kimu kijja kubeera nga kitambula bunnyo maddadi sana ate saidi endala nabategeeza ne bagamba nti omukyala Farida wa Farida Foundation awo Kawempe Kagoma agwona wena ali ebweru w'eggwanga nga teweesiga waje waleka mwana wo oba already ng'opulaninga okutambula naye nga weebuuza wa ogenda okubeera nga oleka omwana wo omwana abeere safe bulungi nnyo yeeyagale woonotuukira okubeera nga omufuna oba omwetaaze ajja kubeera nga amukukwasa bulungi nnyo ng'omwana wo olabira ddala nti waliwo change abadde alabirirwa bulungi nnyo oba already ng'oli mu ggwanga Uganda naye nga obeera busy tolina nnyo budde bw'abaana so obeera nga tonoonya ku mukyalo oyo wa Farida Foundation asagibwa awo Kawempe Kagoma kuna bayise mu noti 7 noti 378885 ojja kubeera nga omufuna butereevu ngambye nti 0700378885 ojja kubeera nga omufuna butereevu era buli kimu kijja kubeera nga kitambula bulungi nnyo maridadi sana kamba twale wali manyi buli omu alindiridde kiki ekigenda mu maaso mawulire ekyamalungi ago agaliwo agogerwako ku Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform naye Bobi Wine muno bino bye mumulaba atambula nadde eno leero ne bamuyita eno leero n'agenda eno ndowooza mu wiiki ateeka okubeera nga mu Uganda abeera mu just lunaku lumu lwokka ennaku ezisigadde zonna abeera mu kutambula leero bw'abeera eno leero bw'abeera mu meetings eno leero bw'abeera mu paalamenti ye UK leero bw'agenda n'asinkana abagagga oba abanene b'omu America munnaye ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okulwanyisa ekimanyikiddwa nga NATO era nga gonna wena tamanyi NATO kansuka embeera nga nkulambulira NATO kigenda kugogo ojja kubeera nga owandiikamu NATO NATO kyekitongole ekivunaanyizibwa ku by'entalo kyekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okulwanyisa mu mawanga g'abazungu singa wabeera olutalo olubeera lulumbiddwa kangeze nti America erumbiddwa NATO evaayo butereevu nebeera nga erumbagana omulabe oyo abeera alumbye America oba UK oba Canada ensi yonna yeegattira mu ggwanga erya oba mu mawanga aga European Union NATO kyekitongole ekikulu ekibavunaanyizibwako munnaye tobadde tukyali awo ng'ekitongole kino tekigonnomolako Robert Kyagulanyi Ssentamu ogufa ogunene ono agenda kubeera nga y'omu ku bawabuzi b'ekibiina kino ekya NATO era nga agenda kubeera nga abawa amagezi ag'enjawulo naye akasajja kano kamaanyi nnyo kyekyamazima kuba tetunnaba kumanya bunene bwa musajja ono naye kyemuba mumanya omusajja ono ye w'amaanyi nnyo ayagaddwa mutuufu ne wanaaba tafunye mukulembeze oba ne wanaaba tafunye kifo kiri ntebe nnene kyamazima yafuga ebweru w'eggwanga era kirajjukirwa ye awamu ne munnamateeka we bebamu ku abo abakulemberamu okubeera nga bateekayo ekiwandiiko eri era ne basaba ababaka bonna omuli
speaker Anita Amongo era bomu kwabo abatekebwako embobo kino kyava ku Bobi Wine awamu ne munnemateeka be bawandikira eggwanga lya UK ne bawandikira America ne bawandikira Dubai ne bawandikira Canada era ebyobugagga by'abasajja bano oba abanene bano abali mu parliament ne beera nga tebikwatibwa naye nga gali maanyi gaani ga Robert Kyagulanyi Ssentamu atera okuzzaako emabega kati mujjukira olutalo lwa Ukraine ne Russia nga lwakatandika Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabibwako mu ggwanga lya Ukraine era nga ono yali ainvitingibwa abanene abamu abatandika kubeera nga tebategerekeka y'omu ku abo abaaliwo ng'olutalo luno lugenda kubeera nga terutandika era yalabibwako nga atudde ku mizinga emiwanvu bwe giti nga bwogera okubeera nga obiraba mu bifaananyi yalabibwako nga atudde ku mizinga nga atudde ku byokulwanyisa ebyenjawulo nga bwe byali bigenda mu maaso side eyo Ukraine ne Russia era nga kigambibwa oba agamu ku abo agali mu nkuubo kigambibwa nti y'omu ku abo abatula ku side ya Ukraine jukira Ukraine yali egezako okubeera nga eteesa n'eggwanga erya Russia olutalo luno lume kubeera nga terugenda mu maaso kubanga ebintu by'enjawulo byali bigenda kubeera nga tebyonoonebwa lwali lwakatandika wala ne Russia nga bwe mugimanyi Russia nayo temala gakkiriza ebeera olutalo luno yasalawo nebeera nga erutwala mu maaso so Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku abo abatula ku side ya Ukraine nga bazze okubeera nga tebateesa ne Russia olutalo luno lume kubeera nga terugenda mu maaso oyo nno ye Robert Kyagulanyi Ssentamu gwenkuletedde essaawa eno abannakibiina kya National Unity Platform akantu kano mukasalemu mbeere nga mukatambuza information eno esobola okubeera nga etuuka ku bantu abalala sharinga video eno esobola okubeera nga etuuka ku bantu abalala eyo no wakujjeyo nina video nyingine okubeera nga tenkuterawo awo tuulo giwulize giwa obudde era nga comment section nabagamba eri open endodde okubeera nga tewandikawo wansi awo gwendowooza eri etya kikyolowooza of course ku nsonga gyembeera nkuletedde tusobola okubeera nga tetutambulamu ffenna nga tuwuliziganya mu mbeera ey'enjawulo kambatewo video zino ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo of course tomuvaawo tebagbaaka bakuyingizaamu walagi gwe tulaba e Kenya n'otandika okwetabangula wekka oyinza obutawona kiyinza okugenda okugwa nga towonye e Kenya abavubuka bonna babadde ku makubo abamu bafudde abalala babasibye kikafuwe tekijjanga mu Uganda naye olowooza communication bagisanga ku masimu okwo eyabalagidde si yasoosaayo abaana be naye tabeerawo naye gw'osula weesoga ogamba tukeere tulumbe simu neekuba gye wagula ssente zo neekusa ekibuuzo ekisooka Pastor Bugingo Richard yafiira mu kwekalakaasa negwe Pastor Bugingo bw'ovaayo olunaku lumu n'oyogera ku bigambo nga birimu amagezi nga bidaabulula endiga zeezo z'olabanga ezitali mu kubonaabona z'oli mu kukamulamu obukamu z'akasente oba ovaako kigobelisaawo obeera opama bupami oyogera bintu bitalina mu makulu sometimes tukozesa ebigambo bwe biti ne balowooza mbu tuli mu kuvuma but we are pumping some sense mu bantu bano abakulu oyagala kutugamba nti abantu abafudde Kenya basinga abantu Museveni be yatta eruweero nga wamba obuyinza ekitegeeza bano abasajja bakimanyi nti gavumenti gye bali mu kuprotecting ya mwami Museveni eni eyekitta abantu nti basajja batemu naye bali awo bali mu fear bakimanyi bulungi nnyo singa uprising etandikawo e Uganda bano abantu bagenda kuluzinga ebintu byonna bye bazze babba kubanga ebyobugagga byonna mubifunye mu kubba kati mwagala abantu ba uprising bafune eddembe lyabwe okuva ddinga okufuna eddembe lyo omuntu bwe yeekalakaasa kitegeeza bagenda mu mutta gwere Kenya wawulidde bafudde bameka era bwe beekalakaasizza tebafunye kye badde baagala mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda mukulu Bugingo ne banno mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda olunaku lugenda keera olunaku lumu Uganda eteese ekintu kimu nti bakooye ejjoogo kubanga muli mu kukuumira bantu awo mu bukyaki bwammwe nga mubakuba enjiri nga mulowooza nti ensi ekomaawo ku kigambo kya Mukama waliyo obulamu emabbali w'ensi mu kigambo kya Mukama waliyo obulamu obutambula abantu bali ku street babonaabona enguudo mbi amasomero mabi abantu bakyatibwa mu Uganda kwegamba ebyenfuna byonna byadibonkana olw'okuba mmwe mukamulabuka muzi muleeta abantu nga 10 ne mubajjamu buli omu n'omujja omutwalo ogenda eka ne weebaka n'okyusa abakazi n'osanyuka naye nga bannayuganda tubabuulidde kituufu nti mmwe abaali mu kumpa ssente embeera mbi mwina okwebeereramu muleke bannayuganda babasazeewo ne bagamba nti nno naffe tugenda kukola ekiri e Kenya muleke bannayuganda bakikole ebyo mutiisatiisa musimana bagenda batta babasse ebbanga ki ekikyuse kyogamba abantu abaafa eruweero waliwo ekyakyuka nga musajja waali mu kuwamba tetubonaabona kyekimu n'okusinga nga obuyinza buli obwemabega bukyaliko
nolaba abasajja abakulu abali badde babuulirira endiga zaabwe ne bagamba bannange enough is enough nga tebasobola bababuulire kusaddaaka abantu bababuulire kutwala ssente mbuza kuzimba Pentagoni nga Pentagoni bagikusonde nakati tennaggwa nawe olina moral authority evaayo n'obuulirira abantu bwe tebagenda ku street kwekalakaasa olw'eddembe lyabwe olw'okuba mmwe mugenda mukwamaakama musolooza mu state house muyingira nga bemwagala sente za muli wa musoloze muli mu kusoloozayo buli lunaku we muteeka mu bizinensi zammwe babula buno obusajja busina buno obusajja butama bannange nze kyobalanza buno obusajja bufete pastors bwantama ne kasajja go watutama singa tovaayo na mu kamera kwogera because bw'ovaayo oyogera bogasi mwereere abantu ne bakuwagira ne bakwagala n'obasonda mu Pentagon ne bagizimba n'obasonda mu embaga eyasooka ne bagikola n'obasonda mu embaga ey'okubiri ne bagikola n'obasonda mu TV obaddizaaki in return obalisa mu kigambo kya Mukama tolina mafuta ga kugendako gwe Pastor Bujingo ago gogamba mbuga masukulu mu kugaba abantu abalala bali ku nsi mbusimana gwalina okubulya ekigambo kya Mukama kibeera mu mutima mulekera okulimbalimba abantu nga mumalimbirira mu Mukama mbusimanya muna avaayo mujja kufa watiza okufa abantu bafudde wano tewali kikyuse abantu b'e Kenya kimwakoze twakirabiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala ne Uganda we kinaba kitandise tujja kigenderako mulekera okutisatisa abantu bafa wano emitwalo kwekalakasa kujja abantu nga bafa lwaki temusobola kwandolinga kwekalakasa abantu Kenya mwalabye abantu abafudde tebaweze na bantu abiri nenga demonstration kati yakatwala nga wiki namba naye singa kyabadde Uganda omusajja singa yakatirimula abantu nga mutwalo. Guys mugamba mutya fifi takwe mchala nsubuga umbwenti wano kakati wawaddewo confusion ku my last video and some people thought I made a mistake. But when I read my comments, I realized mulimu abantegedde era mulimu abali batuukiddwako ku kizibu ekyo. Lwakuba abamu temwantegedde. Ekinamba kyenjogerako kinene kiri ku kaadiyo. Gwekwata kaadiyo gitunuleko sayidi zombi zitunuleko layo wa wali kikaadi sayidi eriko ekinamba ekinene. Ekyo ekinamba next 3 codes digit eziri emabega. Mbyawula lwakuba just mwaba mwagadde okulowooza oba si byawula mbyawula era mbimanyi era omuntu omu yawandiisa message n'agamba nti ati basobola kubba nga tebakuweereza message ku ssimu yo kwa approvinga muganda wange okyali newcomer okyali newcomer era nzikiriza nga oyogedde bw'otyo sinza kunyiigira naye ekinamba kyenjogerako omuntu asobola okukola a biggest transaction ku kaadiyo with that number nga tomuwadde n'ako kakoodiko k'oyogerako kubanga bazze babikola abantu asobola okukola transaction nga ATM kaadiyo tesobola gijjayo gwe nannyini account kubanga ATM erina limit. Kati kali akanamba ka 3 digits ke mwogerako ako bakabbirako nnyo abantu ku online bino abantu bamala galaba app najjuza ne bamusaba kaadi n'ateekamu n'akasumuluzaako aho boyogera ku online naye nze transaction gye naadde njogerako si ya online nagamba nti ekyo ekinamba basobola okukikola ne bakuggyako some of money enene enyingi ku bantu balina accounts eziriko sente nyingi. Kati gwe mugwano gwange kadaama ekyo ekinamba basobola okuggyako obusente bwo bwonna. Waliwo yangambye nze sifuna message abantu abamu banka zakyuza password ezaali eza 4 digits ne kwongerako 1 digit nga you've never upgraded. You need to upgrade. Ate simu giwabanga wali gye stalingayo nga togirina olina kusooka ate kudda ku banka kooli ewala ne banka tokkiriza omuntu okutetenkanya mbuleka tukolemu bwe tuti tulabe omanyi wana abantu beegeziwaza. Nsobodde comment awo nziraba nga ndabira ddala abafumba abantu abagenda okubabba babaleke nga bali seke. Bwebanga gundi yo tekola simayanga tofuna SMS simayanga ku biki lindo ddeyo ku banka.
Otherwise, you're going to share your details with someone. Okomewo wano enkya okaaba. Nze nabadde so specific. Ebyo ebinamba ekinene ekyo oba kiri 16 or 18. I'm not so sure. But you can count gwe alina kaadi yo. Nkyawula ku kanamba kali ak'obudigiti obusatu. Ye. Kati online ako kadigiti ak'obusatu ako kebabbirako okateekamu n'oteekamu ne date of expiry yo ya kaadi yo. Sente ne bazitema automatic. Ne bazitema automatic. Kale ate kino ekinamba kyo tekyetaaga ka digiti ako. Nina omuntu gwe nasomye comment ye nendaba nga ategedde ekyeŋŋamba. So please don't confuse those things. Bwebanga banka ye ina byetakola bulungi simanyanga SMS zifuna simanyanga biki. Do not give any other person your details mbunyamba. Omanyi bakadama mwagala obakolera buli kintu. Mwagala obakolera buli kintu. Omulala twamusindika agenda akola fingerprints natugamba lwaki tuzimukoledde. Mwagala obakolera buli kintu. Do not share your details muganda wange. Linda wono de Uganda ogende ku banka yo. Abalala bambuuziza which bank should we trust? Baganda bange. Nze sirina banka gye mba recommendingira for now. Sijirina. Buli muntu tomera kintu kyo bakubbe lulwo oba surviving lulwo gwe batabye gwe babye ayizulu. But don't ask me such questions. Nkugambe ki? Who am I to second a bank? Kubanzi bwe nkunyumiza engulugendo lwa bank olwaliwo omwana yayogedde bank eriawo nga kwa American Embassy awo ziriwo bank nga mmeka awo ova wano waggulu nosengera ezaawo zirya bannange. You people bankers Uganda. Atana's experiencing yabazinyumya. So I cannot recommend any bank. Gwetomera kibanka kyo kyosiimye. Naye ate muzikoze obuvuyo naku lujja ku kyanu bamenyereyo ne zikyalina rank. Nga ne wokola sente ku wrong number n'okuba mu customer care ne bagisiba. N'obagamba sente bazizza era bazizza. Naye nga banka ewulira efa okuzikuwa. Nga bazibuzaabuza ne zibuulira munda omwo. So, buli kye nayogedde nabadde specific. To sharing details zo eza banka. Kaadi yo gikuume ekyo ekinamba ekyo. Obusente bwonna bw'osavingidde emyaka omwana abujjayo omulundi gumu. And another advice wali omuntu yampandikidde message munnange wofunanga looni mu banka. Enkolagana gwe gy'oboga bannange loans officer wange tukolagana bulungi tukwebalizaako mukama mukolagana bulungi but bw'ofunanga ebizibu n'omugambako musukkeko tuukako ku manager so that oleme kuwoza banka mani gundi wange amanyi loans officer amanyi. Abo bakyali beegaana abantu, abo bakyali ne beeguza ebintu by'abantu. Take it from me. So byonna kunnyonnyodde nabadde mbitegeera era nga mbitegeeza muganda wange. Ekinamba ekyo tokizannyirako. Ekinamba ekyo tokizannyisa. Omwana akikwata na withdrawinga sente zonna. XP banka. Gwe tumanyi nze entalo zenkoze mu banko. Ngambira I want to speak to your manager. Ne bamuyita n'atereza eyo biganye so buli wobeera so calm naive mb'okaaba bukaabi banka nga zikusinikira ebirya muwogo. Naye bw'obeera mukambwe ng'oli mukoowumu nga zikola ebituufu. So and I think ndoza nkoze statement zange temuzitekedde bulungi. Don't confuse those two things. Ekinamba kye nayogeddeko olulimi lwa banka sirumanyi simanyi bwe bakiyita ekinamba ekyo abasoma ebya banka musobola otugambako wano. Naawe awulira nga tokikakasa kyenkugamba buuzaako owa banka wo wabanga akwagaliza ebirungi nga si mubbi ajja kukubuulira obutuufu
n'obukulu obuli ku kinamba ekyo. So muganda wange ebigambo byange ndowooza mbyawudde bulungi because I saw people confusing these things. Obutigiti obusatu bulala ne ku kinamba kinabadde njogerako. Gwawulira ng'okiwakana mufuna omwana okimuwa kugezeseeko olaawulira. Onoowulira empete. Byebyo ebyange fifirako emukyala nsubuga wano. Kambaviire. Temunkuba ekitayimbwa. Nayogedde ku Owino nalabye abaana. Komenti z'Owino nammwe byabatuukako Owino maketi. Abo tekuli aliwunyiriza ggulu. Naye Kampala. Ndimu nali awo ku Jinja Road ne bansikako buno bwetwambala mbu bunnekeresi. Mwana n'akatwala. Kanze nina ensonga zange ezintiisa Kampala ezo era muwanye ekitiibwa. Simuzannyiramuuko wadde omusaagiramu kubanga ayira nti ehadiwe.